Mulongo mwagala omuzaana Kabaka, nsabye njogere katono katono ku mulamwa Ssaabasajja bwe yatulondera okuddukirako emisinde gy'Amazaalibwa ge ag'omwaka ogwayita era nga bwe yatuwadde n'omwaka guno ogwa 2024. Omulamwa tuddukira ku gw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Obuvunaanyizibwa Maasomogi yabukwasa basajja be n'abagamba mutaase omwana ow'obuwala. Omwana ow'obuwala ono nze ku lwange nkitegeera nti nno abaana bonna abakazi abakulu abato bonna baana ba buwala. Kwegamba okutaasa kuli ku bato n'abakulu, kubanga abasajja ba Buganda mwe bakuumi b'ennyumba era mwe bakuumi b'ebibuga, ab'ebyalo era n'eggwanga. Bwe mutyo Ssaabasajja bwe yabagamba mutaase eggwanga okuva ku mulabo ono atalabika oba yavaawo oba yavaawo atuwulira bingi naye nga entambula yeemanyiddwa ng'awo we wali okuteekebwa essira, we walina okuteekebwa essira. Abasinga kino bakitwala okubeera nti baabatuma kukomya lukwanirizo olwo olw'amankatabbu mbwe y'eggaali ginsibe olwajjamu nga n'engeri y'omululu bangi nga gubabegesa ne bataamalirize. Naye si kyekyo kyokka, waliwo n'okuba nga omuntu ng'omusajja mu maka asobola okuteeka amateeka amatuufu awaka aweera okulaba ng'abaana bagatambulirako. Nga n'okumanya okukola abaana ne babeera nga bafuna ebyokulabirako ebituufu, butayayanira kufuna bya bwereere, era n'okumanya nti ssente si y'entandikwa era enkomerero y'ensi. Ekyokulabirako kampe ekya kitange waffe eyo, buli mwana eyatuukanga okuvubuka ng'amuyita ng'amugamba ebintu bibiri, nti ekintu ekisinga okubeera ekikulu era ekyawaggulu omuntu ky'asobola okutuukako kiri mu bugunjufu. Okusoma kuno okw'essomero kulungi naye tekumala. Okubeera omugunjufu kye kisinga byonna kubanga kikusembereza Katonda. Ekirala ng'aga nti omusajja bw'atabeera na mukazi tafa, nga bw'atyo bw'agamba abalenzi, ate abawala nga tugamba nti omukazi bw'atabeera na musajja tafa. Kankomaawo njagadde kuba kyakulabirako eky'abasajja kwegamba nti nno omugigi ogwo ogutuzadde ng'abamu babeera abajjajjaabwe, engeri gye gubadde gulungamyamu abaana, nga Ssaabasajja kyayagala ekyo okujjukiza basajja be. Mpozzi tulina okujjukira nti era abavubuka bangi bagwa mu bizibu lwa kukola ebyo bye balowooza nti bibajjiisa mu bannaabwe. Mulimu gw'abazadde okuyigiriza abaana okubeera abawulize gye bali, okuviira ddala mu buto bwe batyo bwe basobola okuwuliriza okulungamizibwa kwe baweebwa abazadde bo bennyini, naye era n'obukulembeze obulala bwe bagenda basanga mu bulamu nga batambula, okutuukira ddala n'okubeera nga bawuliriza entabiro y'eggwanga lyabwe Buganda. Kati mu bubaka bwe obw'amazuukira ga Yesu Kristo, Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku eyasoose n'ayongera otukuutira ku mulamwa okugenda maaso n'omulamwa guno gw'okulwanyisa siriimu, naye era n'ayogera ng'atuzzaamu amaanyi nti waliwo ko ku njawulo ku muwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde buno okuva engeri gye kirimu kati okuva ngeri gye kyalimu emabegako. Mawulire malungi
ate gajja kulungiira ddala nga tugoberedde kweganga nga tusemberedde gye tugenda tusemberera ekiruubirirwa ekiri nti nno mu myaka 6 kwegamba kyekyo kibeera okutuuka mu mwaka ogwa 23 nga mukenenya tumukubye omuggo mu mutwe ng'afumwa bufumwa mu kitundu kyaffe kino mu ggwanga lyaffe. Kati wano ekiteeso ekyange kiri nti ekiteeso kyange eri bazzukulu bannange kigamba bwe kiti Beene bw'atuwa omulamwa ng'ogwo era ndowooza nakyogerako n'olulala naffe tuteekemu obuyiiya tuleme kukoma ku kudduka oba buli omu byakola ku lulwe wabula tunoonye ne ku bintu ebirala ebiyinza okutuyamba mu kuwangula olutalo luno nga tubikolera wamu tulabe we tukigattira. Omuganda kyagamba nti ebibuka bitalaganye bikubagana empawa naye bwe tuba nga tukola ebintu nga tubikwatira wamu kijja kutuyamba okutuuka ku kiruubirirwa ekyo okubeera mu myaka 6 tubeera tulabawo enjawulo eyannamaddala nga tusookera ddala okutunula ku biki ebyasobozesa obulwadde buno okututambulamu ennyo bwe butyo nga tulaba ku ngeri era nga byonna era byajja n'abakoloni abo okugamba baaleeta okusoma okwo ne bagamba nti ate omuntu anaakola atya abantu beeyise nga bwe balaba ne basawo mbu omukwano omujja ogw'okugamba nti nno omuntu ayagala baayagala bonna nga bw'agenda dde eno bwadde eri ng'asalagana kye baayita mu lufuuti sex revolution ne bongerako n'ebirala mbu osimanyi free grazing. Kati obulwadde buno bugenda okujja nga nabwo bwajja mu ngeri etaategerekeka bulungi ng'olwo baatuyiwamu obuyimbwa ate enkima eziwaddewa nebbanga lyonna tezaafuuka ddi ez'obutwa ye ng'enkima zo tetuziraba bwe ziwanduka nga zigwa eri ate nga tukimanyi nti nno ebikola obubi enkima bikola bubi n'abantu kubanga ku byo kwe bagereza. Naye kati obulwadde bwajja ne busanga ettaka eggimu omujjudde okulalambala okweyisaawo okwo kwe kuli n'omwenkanonkano kwegamba kati bwe bujja ne bulyoka bugenda wagusi waliwo n'entalawo wakati awo kweganga ebintu byonna biina kuleeta buzibu bwereere naye ne wajjawo empeera ey'okugamba nti abaana mubatuuze wansi mwogere nabo mubalabule beegendereze gye batambulira. Kati awo ne walyoka wafunikawo ebibiina ebimu byava na bweru eyo ebweru w'eggwanga mbu bizze kusomesa abantu ku bulwadde ngeri ya kubwekuumamu bakutte emireereetu bakutte emikutu gyonna boogerereko ebigambo. Kati ekyo kyavaako abantu okwogera ennyo ebintu n'ebyandibadde bisigala ebbali ne babiggyayo abaali batandise okwogera nti byakulabula gye byaggweera nga batandise kuseeguka ku mikutu. Kati awo we wajjira n'abano abaana abayitibwa passenga b'oku mikutu b'oku nguudo b'oku mappate buli kimu kyonna awo gye baafubutuka nabo ne batandika ne balyoka baloka ng'obutiko ku zi leediyo ne ku zi ttivi kweganga n'omukolo gwennyini ogwa bulijjo ne bwe guba gwaki ne bwe guba gwa ggwanga nga tegunyuma nga teguliiko bano bassenga olwo ne baleetayo ne bakkojja ebintu ebitali na mu buwangwa. Abantu abasomesa abaana abalenzi tebabeera bakkojja babeera bakitaabwe abato kwegaba bakitaabwe abatoototo okusingira ddala ne baganda baabwe abakulu ababasingako kwegamba ekintu ne kiviira ddala ku kyakireeta ne batandika kusomesa baana baggwanga buseegu. Kati awo abayimbi nabo bwe baakikwatira n'abazannyi b'amafirimu bonna ne baba nga obuseegu bwe bunyumira ensi. Obuwemu buno buzadde nnyo obuzibu ebimansulo nabyo bituuse basuga ddadi bwe beegasseeko basuga mami gwegamba ne kibeera ng'ekintu kyatuukira ddala mu kifo ekizibu ennyo era
ab'e Sodoma ne Gomora ndowooza baakubira n'ensinga eyo gye bali ne bagaa nti naye Mukama bannange nga bano bo ate bayitirizza nga bayiseewo. Kakati ne kibeera nti nno mu kwetereeza kuno abayimbi n'abazannyi b'emizannyo bannange mubategeeze bannaffe bonna abakola emirimu egyo ebyo bateeka eri abantu abateeka okwegendereza, abantu bebe nga bakirowoozaako babyogereko, kubanga bino ebintu mubikola ne mubiteekaawo naye buli kye muteekawo kiba kijja kkula nga kigenda kyeyongera. Ennyambala z'abakyala n'abaami zongere okulaga obuntu bulamu. Okwegendereza kuteekwa okubeera kw'amaanyi nnyo 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 eri abaana bye balaba ne bye bawulira. Twetume tuleme kwetuulako nga tulinda buli kimu kukitugamba. Omwana omugezi bamugamba kimu ayiga 10. Obwakabaka bwe butyo bwe butambula, buli omu atuukirize obukulembeze bwe ku mutendera gwaliko. Kaakati waliwo n'ekintu ekirala ekikolebwa ennyo mu mafirimu, okuvuma, okuduula, okuyombagana, okwagala ennyo ebyokufuna, nabyo bigize nankani biyitiridde nnyo ne mu nnyimba ne mu mizannyo. Kwegamba nga kirabika nga naddala ennyimba kati zirina amazina na biki byonna ebirabika nga bigenderera ku sseegulansi. Kati waliwo musajja wa Kabaka omu nabadde njogerako naye nga musaba tuweeyo ku biki byalowooza ebyandisaanidde okukola mu kutambuza omulamwa gw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa omwaka guno n'ogwayita, bireke kubanga oludduka nga tukita naye kwega tukitambulireko omwaka gwonna kiryoke kibe nga kijja kuvaamu ekyo kye tukisuubiramu. Kati musajja wa Kabaka oyo n'anzijukiza bannakatemba n'abayimbi abaakoze omuzannyo ku wiikendi ya Easter mu Baati Valley, nga n'ebirango byabwe byabadde biyitiŋŋana nnyo ku mitimbagano nga birimu abasajja bali mu biteeteeyi. Kweganga ate abayimbi ne bakadongokamu bangi abakyetabyemu ab'amaanyi abalabikako mu zi TV ne bawulira ne ku leediyo nga beegasse mu muzannyo guno gwe baayise kajjampuni kabalagadde mu bbwa. Kati musajja wa Kabaka ono gwe njogerako era yampadde ebigambo ebyawandiikiddwa omukyala Ndagire ali ku Facebook oyo bamuyise yamugambye Ndagire era owagabunga. Bw'atyo bwe yagambye nti bw'atyo bw'atambula ku mikutu nga y'omu ku bakyala abakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okutambuza emiramwa gya Buganda nga basomesa abantu emiramu emirungi ku Facebook nga yawandiise bw'ati. Yagambye nti Brother Tarsis Nsobya mu kitabo kye atutegeeza nti abasajja okubambaza ng'abakazi mu Buganda kyalinga kibonereza eri abasajja abatiitiizi mu ntalo era kwalinga kuswala kwa maanyi. Naye teebereza nti olunaku lwaleero abasajja abakulu abatwalibwa ng'ekyokulabirako mu Buganda kati okwambala ng'abakazi baakifuula kinyumo era ekintu ekya bulijjo. Kati abaana baffe abalaba bino bwe banaagaana okweyisa ng'abasajja ddala kinaaba kyangu okubavunaana. Abaana bwe bamala okulaba omuzadde waabwe mu ngeri eyo abeera akyalina w'asinziira okubaluŋŋamya wadde mu by'obulwadde nga buno bwe tuddukira okwetaasaako. Ekyennaku nti abantu abasinga bino tebabimanyi nti kulumba Buganda balaba nga katemba. Buganda ebonaabonedde nnyo mu buwambe, awatali mateeka ga Buganda kulamula n'okunafuwa kw'obuwangwa n'ennono obukuuma ensi. Buli muntu akola by'ayagala, ensonyi z'abeesamba. Kati n'atuteramu n'ebigambo bya Brother Tarsis Nsobya ebirala n'aga nti oli eyazuulwanga nga yatiitiira mu lutalo ngattirwawo amangu ago era abambowa baabanga beetegese okutwala abatiitiizi okubatta. Eyabanga asonyiyiddwa nga bamusiba olubugo ng'omukazi
ne bamufukamiza n'awatira abasajja emmere. Kino kyalumanga nnyo ng'omusajja asiima okuttibwa okusinga okutyobwa olwatyo. Ebyo biri mu kitabo kya Brother Tracis Nsobya ku muko ogwa 24. Ate mpozi kannyongereko ne kino. Omusajja ayambala ng'omukazi asobola okulowooza nti akola ebisesa. Naye mu mawanga ge mugamba oluusi nti gaakula era bangi ge baagala okukoppa era gye bajja ebyo, omuzannyi w'akatembo oba omuyimbi okusobola okumutumbulira ennyimba ze oba emizannyo ze oba okumuwa emirimu emirungi mu mizannyo emirungi, alina okwambala ng'omukazi era n'okweyisa mu ngeri ezo. Oba si ekyo bamusimbira ekkuuli. Ezo emboozi zijjudde ku mutimbagano nga byogerebwa abo abantu bennyini ab'amannya amanene bennyini ababiyitamu, oba n'abalala nga babiyitamu, oba ne bagamba nze kye nava mbizaamu, nze nazannyayo ebiri bwe nafunayo ezintandisa bye njagala nze ne mbivaamu. Kingi nnyo ekigenda mu bitundu ebyo abazannyi gye bakuŋŋaanira ab'omu Amerika, ebiraga engeri y'abantu gye badde bafunamu emirimu n'engeri gye bazannyamu, era nga bamu bagamba nti ekibadde kibatwalanga ennyo mu byokunywa ebiragalagala na biki, kubanga baakolanga ebintu bye bateesiimidde nga bye bateeyagalidde. Abamu nga babeera tebaagala kubikola kubanga bw'ayitamu banne bonna bamanya wa gy'ayise. Naye ng'ekintu ekiri mu kino mu kutwalira awamu nti nno singa abantu abo babayimiridde waggulu mu society, kankyogere mu lufuuti tuyitewo mangu, nti abantu abo bwe bambala bwe batyo kati ng'ate babataddewo nti abantu abalala abavubuka babalabanga ekyokulabirako. Kati bwe banywa enjaga, bwe bakola biki, mulabye n'abavubuka ewaffe n'abamu bwe babadde banywera enjaga mu nkuŋŋaana ne babawaana, gundi akwata n'olaba ng'omuze gwaze mu bavubuka. Kati n'ebyo byennyini ebyo bwe bityo balaga nga bambadde ng'abasajja, beeyisa ng'abakazi, beeyisa ng'abakazi abasajja, era nakyo nga kikola ki? Olw'olumu kale bandibadde basobola okukikola ne balagako ku mbeera endala, naye bwe kibeera nga buli muzannyo gwonna n'emizannyo emikulu kati bakuŋŋaanya abazannyi bonna abakulu bambadde ebiteeteeyi bakoze batya, kwegamba ekyo kibeera olaba nti nno baagala okusikiriza bano abaana abato bagende bw'obeera bw'otyo lw'ofuuka ekyamagezi. Kati bwe babeera bwe batyo nga bajegawala, kubanga teebereza nti nno abasajja okufuuka abasajja, omwana bw'azaalibwa nga mulenzi era babeera bamugamba bajjajja ne bamugamba, omwami wange, omusajja wange, leero tonkoledde kino, tonjasiriza ku nku, leero nga ndaba ggwe atalina maanyi biki, maama onojja ddi okunfumbirwa, ng'olwo bagamba abaana abajjajja abasajja bagamba abaana abawala. Kwegamba nti babeera bakibasomesa nga bakibateekamu, kati bwe banaabeera nga basuusizza essomo lye babawa, kwegamba abaana abo abalenzi nga balemerera obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okubeera abakulembeze era abakuumi b'amaka gaabwe n'amawanga gaabwe. Kwegamba nti bw'ogenda okubayita obagende nti abange omulabe wuuno ajjidde mu bulwadde, babeera balinga batamanyi nti bo be bateekwa okukola omulimu ogwo, nti be basaale. Kale ne mmaliriza wano nga ŋŋamba nti bannange tubeere nga twegendereza nnyo ebintu bye tukoppa. Ebyo ebintu ebimenya obuwangwa bwaffe n'ennono, beera ng'oli muntu mukulu nga tolina n'agenda kukubuulira kino tekikolwa. Abakulu babeere ng'abakulu, abasajja abakulu abatuuse n'okubeera bajjajja. Olala nalaba omuntu ng'atambuza, tikakati bano balina n'abazzukulu be bandibadde ate babatunuulira nti oyo yabeera omuntu omukulu, nti jjajja omukulu waali kwe tugende tubuuze jjajja. Kwega ye yeebuuzibwako, naye ate bw'abeera nga yafulumidde mu biteeteeyi ate nga yeekolakola ng'omukazi, kwegamba lwaki muzannyo gwe muzannya teguliko bakazi bayinza guzannya? Kwega si bintu bituufu ebyo, si bintu bya buntu bulamu. Ate kwegamba ate era nga kwega si bintu biwagira mbeera yagamba nti nno munaabeera n'obulamu, kubanga kati awo bwe mutandika okukola kye mwagala ate munaasinziirawo okugamba abaana nti temutambula bwe mutyo. Nga tolina bulamu, ssente tezirina kye zigenda kukuyamba ne bw'oba obadde okolera ssente gwe wadde abaana bo wadde abazzukulu bo. Mukama atusaasire. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.